mtabagara abalungi ab'ekumi na kusinga 5256 mbaaniriza ate nate. Olunaku luno olwaleero mulowooza mbaleetedde ki? Olunaku olwaleero mbaleetedde amaloboozi ag'enjawulo agakolebwa mu kwezina oba okusikina. Tugenda kavaringa topic eno nnene naye tugenda gikavaringa mu parts. Tujja kusoma ku maloboozi abasajja ge bakola. Abasajja abasinga temumanyi kusikina, of course temugakola, but mujja kuyiga. Tugenda kwogera amaloboozi oba ensikina ez'enjawulo zitegeeza ki, omukyala bw'asikina bw'ati aba ategeeza ki, bw'akola bw'ati aba akugambye ki. So as we go on tujja kuba tukavaringa topics zino mpola mpola. So wenkugambira gwe atana subscribinga mukwano simanyi kyolinda. Bw'omala okulaba akavidiyo kano ne kakunyumira oba ka audio n'okawuzi ne kakunyumira, subscribing obeere ng'otwegattako obutamisinga out. Kuba kati eno ye series empya gye ngenda okubeera nga nkavaringa oba ye topic empya gye ngenda okukavaringa for a while. Ekisookera ddala leero tusooka tulabe ensikina kyeki. Abantu abamu tebamanyi kusikina. Sigenda kwogera, kale kankyogera mu luzungu. Mu luzungu bagiyita mourning, like M-O-A-N. Okubeera nga ovaamu eddoboozi nga muli mu kikolwa ky'okwezina mu Luganda. Bwe ngamba okusikina ntegeeza eddoboozi lye tukola. Katugambe omusajja akusimbye omukyano kala, okwo nno oba osikinye mukwano. Abamu mussa busi. So anyway, saagala babbirako okuba kati ebika bingi eby'ensikina bye tusobola okutunuulira, naye sigenda kubibawa mulundi gumu ko saagala video oba audio nebeere empanvu. Nja kukutula mu paati esooka tugenda kutunuulira ebika by'okusikina abakyala bokka bye bakola, oba ensikina z'abakyala ab'enjawulo oba ensikina ez'enjawulo mu bakyala. Ekisookera ddala oba ensikina esooka gye tugenda okwogera ey'okuyita erinnya. Waliwo abakyala abasikina ng'akuyita linnya. Ate n'abakyala ebiseera ebisinga nze kambabuuliremu abasajja, omukazi bw'aba asikina akuyita linnya lyo aba ali mu mukwano naawe era aba akwagala, kubanga unless ng'akifeekinga, kubanga waliwo abakifeekinga, ekyo mukikwate. Waliwo abakyala nti amaloboozi agamu ge bakola biba bikwate. Nze kyesikkiriza nakyo era omuntu ajja nange singa njagala kunyigiriza sikina, sigenda kuyigiriza sikina because it's an emotional response. Nga bw'olaba omuntu weweesala akameno okola mama nyabo, ani akuyigiriza okugamba mama nyabo? It's obwongo bwe burespondinga ku ekyo ekintu ekiba kihappeninze ku mubiri gwo. Feelings, emotions, pleasure, ebyo byonna byonna okitegeera bye biviirako omuntu okubeera ng'avaamu eddoboozi ly'aba avuddemu. Just nsobola kuwa tip n'ekugamba kino na kino, but sinza kutendeka nti osikina bw'oti. Kati abamu be batendeka nti osikina bw'oti ne bw'oti, mu ababikwata nga babikusomesezza n'obikuba mu buliri nga mu butuufu tebiriimu yadde ne ka feeling yadde. Waliwo abakazi nga yagamba nze senga sisikinangako, omusajja ne bwanzina ne mpulira nga mu butuufu anzinya, sisobola vaamu ddoboozi, ngezaako okubeera nga njagala nsikina naye nga eddoboozi terivaayo. Yes, oyo alinza okuba nga yeetya ng'omuntu. Agamba oba bwe naasikina, oba bwe naayogera bwe nti ajja kundaba nti ndi amaca, oba bwe naayogera bwe nti, gwe kennyini oluusi weetya ng'omuntu, nga kyekizibu ky'oyina. Andi n'ekirala nga bwe mbagambye tugenda tulina bika bya kusikina, mbagambye tutunuulidde ekyerinnya. So mbagambye nti omukazi waba akuyisa erinnya but ng'ali genuinely, ng'ali kuyita ng'abikakasa, ng'akuyita linnya lyo nti Saamu, abeera akwagala nnyo. Nti ky'oba olaba abamu ago amannya tebagakozesa. Lwaki? Omuntu w'oba nga oliko utapu mu bire ng'owulira mu butuufu moment gy'olimu oli eyo owulira tobitegeera, omusajja akuzinya wena otadde pata, olinza okwesanga ng'erinnya ly'oyita lya ex wo. Lwaki? Yakuli ku mutima. Lwaki? Yabadde akola ebintu bino eno, kakati ofunyeyo omulala abikola. So aleeta memories ziri ne zidda. Wekanga bwekanza ogamba bannaye ndi ne Geoffrey ng'obadde oyita Michael. Okitegeera? Abasajja abo baali bayiseeko amannya agatali gammwe, musobola okunjulira. Yes, kale osobola okunyiiga naye asobola okuba nga ekituufu yamukyawa but ng'akyamuli ku mutwe, oba ng'omuzinnye bimujjukiza oli n'abeera ng'akwita ki erinnya ly'oli. Gundi nfa naye nga si ekyo. So ensikina esooka ye ey'okubeera ng'omuntu akuyita linnya lyo n'abeera nga lyasikina. Njogera ku bakyala. Ensikina namba 2, waliwo ensikina gye tuyita, omanyi okubeera ng'omuntu assa mpola bw'atyo nga sampola
ensikina eyo nayo gyeri waliwo abakyala nga bo basikina bwe batyo andi waliwo abaami nga banyumirwa nnyo ensikina bwetyo ko si buli musajja nti anyumirwa okuleekaana ensikina endala gye tugenda okutunulira yensikina nga sina bagenda ku nsikina yakusatu nti omukazi bw'aba assa bw'atyo softly like those soft breathers bw'omuzina n'omuzina zitandika mpola atandika nga sampola nga tagenda kuvaamu ddoboozi wabula omukka gwakoze ogenda kuwulira nga kakati eddoboozi ligenda likola ki omukka gugenda gweyongera eddoboozi ligenda owulira nga waliwo akasawundi akakolebwa nti oyo twatandise tukola kati tutandise okubeera nga twongeza enzisa yaffe lwaki kubanga omutuuse ku busomyo oba omuzinye ebiriyo ensikina endala gye tugenda okutunuulira yensikina ey'okutontoma waliwo abantu okutontoma mu luzungu bakiyita making a poetry oba poem waliwo abantu nga batontoma bannange walungiwa olinga epeeretto bannange biki abamu batontoma mu luzungu it depends omuntu oyo yakulirawa si buli munnayuganda oba buli muddugavu nti asikina mu luganda waliwo abantu nga n'oluganda tebalumanyi mukwano nga naye bannayuganda so of course omuntu asikina what I believe omuntu asikina okusinziira olulimi lwakozesa ennyo oba lwali best in nti kaŋŋambe am best in Luganda or am best in English oluganda ndwogera nnyo okusinga oluganda oba ndikozesa nnyo okusinga oluganda oba oluzungu ndikozesa nnyo okusinga oluganda kitegeeza kigenda kunnyanguyira okusiikina oba okutontoma nga ntontoma mu lulimi lwentegeera ebitontoma bino tebiba biwandiike just there and then atontoma butontomi eyo nno nayo nsikina eri awo ensikina endala gye tugenda okutunuulira yensikina ey'okuleekaana naye mbagamba nnyo nti mwawule enduulu eyaniriza omugenyi n'enduulu egoba omubbi ntegeeza ki mu kyo nti bano abantu abaleekaana mu kwezina ozita mamaze ng'aleekaana buleekaanyi ebiseera ebisinga alinza okuba aleekaana out of pain nga taleekaana nti anyumirwa wabula aleekaana bulumi so awo ng'omwami w'otwalira initiative oba w'otwalira obuvunaanyizibwa n'obuuza nti bebi byenkola gyebiri onyumirwa nyongeremu oba ndekeraawo okitegeera si kugenda bugezi mu maaso nti mutta kankutte abamu n'omugamba kankutte ajja kufiira mu ngalo mukwano so waliwo n'ekyo ekika ky'ensikina ey'okuba ng'omuntu aleekaana buleekaanyi okitegeera nga ye bw'atyo bw'akola then waliwo ensikina endala gy'ensinga okwagala okwogerako yo ensikina gy'osobola okulabirako omukyala nti atuuse ku ntikko like bagiyita batya ye ŋŋambe ki omanyi ng'omuntu bw'anakkuta n'akola ngakkusi ng'omuntu bw'onokkuta oba ne weebajjagala ŋŋambe naye ate kuno tekuba kwebajjagala kubanga ensikina ebiseera ebisinga kalinza okuba nga katini it depends kwoyo omuntu obanga like n'akigaziyamu ne kibeera bit long oba nebeera ng'ewanvuwamukko asobola okukola ng'atuuse ku ntikko awulira akakkana kati okukakkana okwo kumuviiramu okuvaamu eddoboozi eryo kaakati nno kambabuulire tutambule ku nsikina eddako waliwo ensikina oba waliwo abakyala abasikina nga baseka ng'aseka nti ng'aseka naye nga oba biba bimunyonyogera anyways nange nayogerako naye ng'akyembuuza nagamba ndi nnomo simanyi lwaki bwe mbeera mu kikolwa n'omwami wange mbeera nseka ne mugamba ng'oseka ng'omusekerera byakola oba nagamba nedda naye munene kikwakoliza kinga eyo nayo nsikina so abamu bimunyonyogera nga wulira bimunyonyogera kati mixed reactions ezo zaafuna ye obwongo bwe nga bwe nabagambye nti okusikina obwongo bwe butriggeringa eddoboozi erigenda okuvaamu kyolina mu bwongo bwe kyekitriggeringa kyogenda okwogera oba okukola nenkuwa example nti omuliro bwe gukookya kyoyogera kitegeeza kyekibadde ki mu bwongo obwo oba maama nyabo oba kubanga saawa eyo obwongo obu receivinga obulumi ne bufulumya kati wano obwongo obu receivinga essanyu ne bufulumya kati waliwo abo abaseka nga bwasimayiringa nga bwamwenya nga bwaseka mukwano ekyo nakyo kika kyansikina era tomutwalanga mukazannyo n'akola ebyo n'ogamba nafunyaani ono eyo abo nabo abakyala bwe batyo gye bali naye ate omukyala okubeeramu eyo moment byokola oba obitegeera ebiseera ebisinga mugamba nti abakyala tebasikina naye nabagamba nti omukyala yenna okusikina n'omusajja no bwe guli naye tujja bitunuulira ebyo nga tutandisa okwogera ku basajja omukyala yenna okusikina mukwano kisinziira ku ggwe omusajja ky'oli okumukola kikimuleetera okubeera ng'avaamu eddoboozi ly'aba avuddemu
kubanga it's not something we do, it's not something we command nti njagala kukola bwenti. No, it's involuntary. Eddoboozi likuvaamu nga nawe tomanyi nti byoli okusikina oba obitegeera naye okitegeera. Nakuwadde example nyangu kulinnya ku muliro oba whatever it is to get hurt, that reaction. So singa obeera ng'oli mu kikolwa n'omuntu nga tazza muliro, mbamenyedde ensikino ez'enjawulo. So kati waliwo n'ensikino ey'okubeera ng'omuntu ye asirika busirisi n'abaako waakwata ne yeenyweza era omulaba osoma omubiri gwe n'omanya nti byemukola bikola oba tebikola. Naye omuntu yeebasa walinga omugogo teyeenyeenya tavaamu ddoboozi takola ki, kitegeeza talina kyafiiringa. Abamu abeera nawo naye nga taliiwo nga yatambuza eddoboozi ali mu kiduuka shoppinga. Ekiduuka malls empita ekiduuka temulowooza nti ngamba kiduuka shop enti nino. Malls ali mu kimoola ali oba mu kawindo shopping oba ali mu kushoppinga gw'oli wano nzina kigundi kyo kiddole ekyo olowooza nzina mukazi. So embeera eyo ebeerawo naye ebiseera ebisinga ensikina esinziira ku ggwe and omukyala asikina okusinziira ku ekyo ky'aba awulira ky'oba omukola. Then waliwo ensikina endala gye tugenda okwogerako eyo ey'okussa, like omuntu nga bw'onassa deep breathes, owulira bwenkola nga bwatyo bwakola. Abamu no you get scared nga mutuuse mwene embeera n'ogamba simanyi afunye asima ataaka, simanyi abadde atatanfaako oba tankutukira mu ngalo. Naye eyo naye eba nsikina nga nannyiniyo bwatyo bwakola. Assa ekikoowo eky'omunda n'amala n'afulumya, nassa ekikoowo eky'omunda n'amala n'afulumya nga ye bwatyo. Okitegeera eyo nayo nakyo kiba kika kyaki kya nsikina. Era abo abakyala bwe batyo gye bali era nga tekitiisa oba tekikola ki, it's very very normal. Enzono ze zimu oba ebyo bye bimu ku bika by'ensikina byemmenyeeko nammwe. Ndowooza tujja sinkana mu part 2 we naaba ngikoze inshallah nga ndeeseeyo ebika ebirala. Gwe omukyala awulidde ebika bino njagala mbuulire gwe ogwa mu nnamba ki, ate naawe omwami awulidde ebika bino gwe waakawulirayo ebika bimeka. Waliwo abakyala nga asobola okugatta ebika bino, oyo nno ye mukazi gwe baapakeginga. Mukwano nga nja kumenyera omukyala ensikina ze bwe zitambula nti omukyala asikina nga waakamutandika mukyali mu kweweeweeta oba mukyali mu karomansi n'atandika okusikina, then alina kusikina atya awo n'atuuka ku stage endala asikina atya n'atuuka bw'amala asikina atya. Ezo zonna stages. Kati waliwo abamu nga ye avuga oluguudo lwerumu so nga ali flat agendera awo, naye waliwo agenda n'ayambuka akaserengeto n'akkirira, n'ayambuka akaserengeto n'akkirira. Oyo omukyala aba awoomesa mukwano, aba awoomesa. Temwerabira subscribinga tena subscribinga, aba sharing, aba commenting, aba liking, mukola kyatenda, ababeera ku lives zange mbaagala nnyo, sobola bamenya cause muli bangi, but I love you so much. Mwebale kubeera nga mondaga omukwano. Abajja ku lives zange, we always have lives between sawa 2 ku 7 ez'ekiro, sometimes not every day, naye nga zibeerawo. Saturday of course tetutera kubeera nayo, but other days zibeerawo unless nga tufunyemu obuzibuzibu. Omukama abankuumire era abanjagaire, mbaagala nnyo bantu bange, temujjanga okwo. Teweerabira ku subscribinga, ku likinga, no commentinga, sharingira. Yeah.